ngenda baleka abatamanyi kuwuliriza muntu ananaagira ng'ayogera nnyo speed mugenda kubanga musigala ebintu ebimu temujja bisobola biwulira okujjako mmwe mwekka abamasteringa art w'abantu abananaagira mmwe mugenda okuwuliriza mmwe mugenda obitegeera ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa January omwaka gwa 2022 kwata wowandiika owandiika ekitabo kya Ezekiel. Ekitabo kya Ezekiel kino nakamala okukisomesaako like 2 days back naye nakiyitamu nga nyanguwa enyiriri ezimu ne sizoogerako ne sizituukako. Njagala kati olwaleero owandiike Ezekiel essula 22 leero tuvudde ku lunyiriri olwa 27 tutuuke ku lunyiriri olwa 30 olwa ddembe n'olwa 31 dugattako kubanga lwe lusembayo naye nkomye ku lwa 30. Bw'omala okuwandiika ekyo tugenda kuba bingi nnyo Mukama ampe ekisa mbe nga mbyogerako mbimaleyo. Waliwo omuntu omwe yangambye n'angamba kati tandika okuteekawo awo amazzi onywengako kubanga emimiro gya gyonoona. Emimiro gyange sijja gyonoona. Akaseera ke mmala nga nnywa amazzi kaba kalina kye kangira. Amazzi nga nywa nvudde wano era bwe ngenda nnywa ekidomola kyo nkinywa ne nkimalawo naye nga ndi wano sijja kuganywa. Sikikakasa nti ekyo kinayonoona emimiro gyange. So tujja kukola ki? Nja kudduka emisinde gya kizungirizi byonna mbeere nga mbituukiriza ne bwe naaba sinywedde tuzzi. Security alerts leero teziriiyo naye waliwo eziriwo nga si zeeri jjo nabawadde security alerts nabaaniriza. Yes, Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu ekyo kyo kijja kuba kiwedde. Tulina okwekalakaasa mu USA mukubire bakama bammwe mukubire Julius mukubire Princess n'abalala bonna mubabuuze bababuulire ebisingako awo. Tubasuubira okutukiikirira mu kwekalakaasa okwo okulaga obutali bumativu naddala olwa Uganda bwekulemberwa kuba tukulemberwa bi monsters. So twagala okulaga obutali bumativu ku nsonga eyo. So bingi nnyo ebiri ewaka. Njagala nsooke jjo nabawadde security alerts z'amasomero ge nabagambye nti bannange abantu b'amasomero gano mwebereremu. Tikyalumbuye najja naye n'ababuulira ku security alerts ziyabadde alina ku nsonga ezo. I repeat, nfunye info okuva mu Ministry of Health, mu Ministry of Education nga baŋŋamba waliwo omuntu eyawulidde nga njogera n'annambululira lwaki amasomero ago ge gali mu lukwe lw'okwokebwa. Awo we njagala nsooke mu kifo kya security alerts mbalambululire. Jjo nabagambye Eruzira okwokya essomero Eruzira Lakeside oba Luzira SS. Ne mbabuulira okwokya Kako SS Masaka ne Masaka SS. Wulira leero ndi wakudduka misinde nga gwe bw'osharinga video sigenda kulinda. Ensonga lwaki amasomero gano ge gagenda okujja mmwe abalina amasomero nga mufunye headmaster omupya mu buli ssomero lyonna. Abazadde mbabuulira bwe muba mufunye headmaster omupya atabaddeewo move consciously. Bwe muba mufunye headmaster omupya nga mumufunye kati ku ttaamu eno jjayo abaana bo move consciously. Mbabuulidde waliwo headmaster, waliwo omusajja abadde deputy headmaster ku ssomero ly'e Buddo lye baayokya baakalyokya emirundi ebiri. Waliwo omulundi guli ogwa Namaganda guli ogwafiiramu abaana. Waliwo n'omulundi ogusembyeyo awo k'ebiseera ebyo. Waliwo ddomu y'abawala era yakwata omuliro simanyi babagiyita Grace yali erina erinnya lya mukyala bagiyita oba Grace Dormitory I think. Omusajja ono amumanya amukubira essimu amugambe gwe buba omanyi ebintu bino bye ngenda okuyogera ng'omanyi omwana we ali mu masomero gano weegendereze. Waliwo omwami bamuyita Ssenyimba abadde deputy headmaster e Buddo. Headmaster w'e Buddo yafa emyezi egiyise awo emabega. Headmaster ono twandibadde tusuubira deputy headmaster nti ye headmaster
naye bamujja e Buddo yabadde alina okugenda okubeera headmaster w'ekako. Jjukira abadde e Buddo ng'e Buddo waliwo omuliro. Bino mbijja mu Ministry of Education. Gwe kasita ondaba oba olabye Samareya ebintu ebisinga ewaka, gwe bw'ondaba UPDF obeera ogirabye, poliisi obeera ogirabye, ababodaboda be bakulembera ne kuddako abavubi, abafumbi b'emmere, kakati awo abalala bongereko. Gwe kasita ondaba wabaawo ebintu ebimu by'oba olabye, gwe totawaana kubuuza batunda mmere Kampala, inbox me n'ebirala byonna. Omusajja ono abadde alina okubeera headmaster w'ekako, naye baamututte luzira. E Buddo gy'abadde wabaddeyo omuliro. Yabadde alina kugenda kako, bali kulada ey'okwokebwa, baamututte luzira, either luzira SS oba luzira Leke Gundi side bikyawo. Omusajja oyo essomero lyalimu mugyeemu abaana bammwe. Omusajja oyo essomero lyalimu Ssennyimba mugyeyo abaana bammwe. Mbabuulira eyo security yalanti temaze. Waliwo oluku olw'okwokya amasomero luvira ddala mu Ministry of Education. Mbabuulira waliwo abamu ababuusabuusa secretariats zaffe, abalala bagamba mbu simanyi ziyamba ki, abalala simanyi bagamba za olwadde mbu zitwala oba obutazitwala, tewali gwe tuzikaka. Nze kiri bwe kiti bwe nkyogera ne kituukawo nga mmwe temwawulira, nsigala ngamba Mukama weebale, kubanza omusango gwanvaako. Kinnuma nnyo okubanga nakitegeera ne sikyogera. Kinnuma nti waliwo omusaayi ogugenza oguyiise, naye nabagamba era nga nebaza buli kintu kye njogera bwe kituukawo nga nfukamira nga nebaza Mukama nti Mukama weebale, nsaasira ogwange ngukoze, ebisigadde be bamanyi. Bw'oba omanyi nti essomero lyo likulibwa omusajja gwe bayita Ssennyimba ng'abadde Buddo, jjayo omwana wo. Abeekako mwebeereremu, ab'e Masaka SS mwebeereremu, e Luzira mwebeereremu. Mbabuulidde. Now, ebintu by'amasomero bino bikyagendera ddala mu maaso. Abasajja bano bakoze bwe bati. Mmwe abazadde nababuuza muyombera okubongeza ebisale by'amasomero. Ne muyomba ne mugamba mbu amasomero gammwe gabongeza ssente. Ne mbabuuza bano bo agaabwe gasasula mmeka? Agaabwe gasasula mmeka? Nga gwoyomba olw'okuba nga bakwongezaamu emitwalo 20. Bano abasajja bateeseza waliwo essomero eriri, essomero lya Kisubi Simaaka, simanyi Simaaka, simanyani Simaaka, si yeeyo Simaaka, Kisubi mutabani wa Museveni gye yasomera. Mutabani wa Museveni yawadde oda n'agiwa oyo omufaaza akulira essomero eryo. Mulimu Buddo. Bagambye bwe bati omuyeye gususse mu masomero gaabwe. Tewali nsonga lwaki ife abanaku tusomera bo gye baasomera. Tewali nsonga lwaki abaana b'abanaku basoma n'abaana baabwe. Mutabani wa Museveni n'awa oda. I repeat, mutabani wa Museveni n'awa oda. N'agamba bw'ati aga amasomero
omuntu atasobola kuwa top up wa $8,844 ajjeyo omwana. Era abantu bangi babagobeza abaana ebuddo, simanyi Kisubi Nabisunsa newa aga amasomero ago. Mutabani wa Museveni yagambye tetulina kusomerayo, yagambye Ebeni bamujjeyo. Naye mwana gwe owenye buwonye okubanga omwana wange mbadde nja muleeta, mbadde nja zisasula, mbadde nja muleeta wakiri nandi by'omuwarabu. Nandi by'omuwarabu nenziwa $8,844 ze bawadde nga top up. Kubanga ebera byonna bagambye bwe bati. Kisubi yagambye bweti tetubeerangako na S4 ng'erimu abaana 4. Kakati akasengejja akakungunta akasengejjeza S4 yawe simanyi S1 zabadde bunziti kwongera ku top up school fees. Tebawadde school fees era tebasobola kukugamba nti omwana waayo yawadde school fees. School fees gwe mwawa luli amala mutekeeko top up ya $8,844 abazadde ne bajjayo abaana baabwe. Mulaba bulijjo kye mbagamba. Bwe tubibagamba mulowooza tusaaga, gendayo okinoonyereze. Namaze byogerako wana abantu ne bakuba amasimu. Kiri ekyokwokya amasomero kiva mu Ministry of Education. Wolaba mukamu 7, wolaba mu 7 ne mutabani wedduka. Ezo musters zajja kuziika ggwanga lyaffe. Ezo ze security alert zembadde nnina mbamaze mbaggadde. Ayagala bitwale atayagala bireke. Now waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ewaka sisobola na kubimalayo, naye waliwo ebintu ebikulu bye nnokolayo olunaku. Mmwe mulaba ekibadde oba ekiri ku social media nga twerumaaluma. Mulabye ku New Vision w'olwaleero, mulabye New Vision w'olwaleero, mulaba bwe mwawa setaani ebbanga. NUP bukyangejja tebeerangako mu kaseera kazibu nga keerimu kano. I repeat, NUP ne we yabeerera mu kooti nga bagamba si kibiina tekiri mu Electoral Commission, kiri mu Electoral Commission, si kya Kibalama kya Kyagulanyi. Kyagulanyi yafera munne yamusiba ekiwaanyi, ekibiina kya Kibalama. Kibalama agambye ekibiina baakibba bubbi. Tetubeerangako mu kaseera kazibu nga ke tulimu kati. Olutalo lubadde ku media ne muluwa amakulu ne mulutambuza. Social media eyina engeri gyekubamu abantu abamu, eyina engeri gyekuba Lubongoya. Lubongoya ayina ebyona baani abo ne babakuba ku social media. Empapula z'amawulire wansi eri ku ground e Uganda zikuba mpuuga. Babuloga ba NRM bagenda basokoolayo ogundi omwomu anti Kaduuka yalya, gundi yalya nga teyalya. Gundi yalya nga teyalya. Kati bwe bagenze okukuba bwe bati bagenze okwegatta nga NUP eri mu kattu. Mwali mubaddeko nga muwona nga muli mu bokisi yammwe. Mukimanyi kati omupiira guli mu bokisi ya NUP. Nga mmwe mwabiwa obudde. Mmwe mwabitambuza. Mmwe mubiwadde obudde. Waliwo omuntu yankubidde simu mukyala mukulu ali bweru yali mu US. Yankubidde simu nga pressure zigenda nga zirinnye. Entuno sizimukuba atuuyanye azirika kiki. Mbadde ku mutabani wa Tamale mirundi agambye Museveni government ya NRM yabatuma mu NUP ye ne Lubongoya, omukyala n'azirika. Ng'omukyala azirika olw'okuba NRM ye yatuma Lubongoya mu NUP. Oyo omwana wa Tamale mirundi yajja ne Lubongoya mu NUP. Oyo omwana amanyi NUP gye yava. Omwana yamanyi NUP gye yava. Wabula yakireese n'akiteeka waawo. Era waliwo omukyala yabadde afudde lwa kigambo ekyo. Tufudde ne Lubongoya. Mmwe kambabulire ebintu ebyo mubitandiikiriza mpola mpola mukifuula ekyekwaso eky'okkuba omulamu gundi yalya, gundi munyampi, gundi muhozi project. NUP tebeerangako mu kaseera kazibu nga keerimu kati. Force eri emabega w'ekintu kino kirimu NRM,
kiri mu red card. I can authoritatively say soogera ku kintu mwali mundabyeko nga nkyogerako kigenda munda nga bwe nkigenze munda leero soogera kintu kisikakasizza. Baatuula ne bagabana buli omu bamukube mpola. Kati bwe beewa position bagenza okwesanga ng'abeeno bazze n'abeeno bazze n'abeeno bazze kati kati NUP eri mu kattu. Byatandika ng'ebyokusaaga. Bakubye omutwe omunene mu New Vision. NUP eweddewo. NUP ye dividinzeemu. Byatandika mpola gundi yalya ate nga biri muffe. Bayina wali omukazi omutamiivu awo egindi emakindi ajja n'ayogerayo omu olumwogerako ati n'agamba nze leka mbikomyawo mujja kugamba nnina olugambo. Oli omusajja ow'akalevu akapinki n'ajja n'abanga abirambulula mutabani watamala emirundi ku 8 n'abyongerako. Bayina engeri position bayina enzannya gye bazannya ekintu kyabwe nammwe ne mukibuukira. Naye mmwe mukakasa NUP abaana ba NUP mukakasa Lubongo yarangirire nti ndekulidde aveewo NUP neesigala nga bweri. Lubongo yasi munene kusinga pati kubanga esawa yonna asobola okuvaawo. Naye lwaki tuba tumukuba nga tali? Wali olowoozezaako ku NUP without Lubongoya? Mbabuulira nammwe mwagala kubeera ng'oli omusajja eyaripootinze yagambye accident ebadde nsufu nnyo wano abantu 7 bafudde wabula tugezezaako okubataakiriza tubaddusizza mu ddwaliro naye abamu batwaliddwa ng'emitwe tekuli tetumanyi oba banaalama. Omuntu avuddeko omuntu asobola okulama ne bw'omudduse e USA ne bw'omudduse e India omuntu ataliiko mutwalama. Mbabuulira ebintu bino mubitambuzamu. Omusajja yatutaddemu ekintu kya tribalism. Omuganda bw'agamba nti ndi Muganda, what's wrong with that? Nze bwe ngamba nti ndi Munyankole, ndi Munyarwanda, ndi Muganda. Mama wanga jjajja omukyala azaala taata Munyarwanda, jjajja azaala taata Muyima, mama nzaala Muganda, yonna ninayo akantu. Ebutale ngenda eyisinjiro mbeerayo ate wotasobola ddala kunzija okujjako ng'oyagala nkutemeko omutwe oba nkukuba omusekuzo tosobola kunzija Buganda. Tosobola kunzija Buganda. Kati omuntu bw'agamba nti mmwe mbabuulira tutema ettabi kwe tutudde. Tutema ettabi kwe tutudde. I repeat, mwatandikiriza ebintu bino mpola mpola. Kati olwaleero ffe tuwona. Wali obaddekawo ng'omupiira guli mu bokisi yo. Mwala bajja omupiira guno gwedde ogwa Man United nani? De Gea yakola save naye raba abajja mu ddulo. De Gea yalwana ayina gwe baali bamukubye mu magulu n'akola bw'ati ogwo n'agujjawo. Naye raba bagwa ddulo. Mbabuulira muleese omupiira mu bokisi yaffe. I can repeat authoritatively say it. Empire TV teina sente ze yalidde yaffe. Patricia Sewungu waffe. Ticha Lumbuye waffe. Ekyoto kyaffe. Naye mu dingi gwe tuzannya oba mu bintu ebimu ebitalina makulu oba nga waliwo personal interest ez'aba actors, mugenda kulumya ekibiina mujjukire ekibiina ekyo ly'essuubi lya Uganda. Bwe baamaze baatutaddemu bibbuloga bagenze ne baleeta mutabani wa Nadduli omutwe n'endali atadde wali endali akuba Kyagulanyi agamba bw'ati. Yayogedde mu video n'agamba eyo video gye bataddeyo mwe gye mwalabye ekiro nze nagifunye misana nga tebannaba giteekayo. Ne baŋŋamba omusajja kyakoze Kyagulanyi olwaleero wabula lwakuba ebimu babyeditinga babaleeteddeko bimu nze nnina etali edited. Oyo omulenzi aleeta endali atunula eno n'abanga atunudde eno atunula eno n'abanga atunudde eno. Mutoto wa nyoka ni nyoka oyo mwana wa Nadduli yennyini.
omusoto omuto guba musota oyo omwana muyinza mutyo okugamba nti oyo omwana ayagala enkyukakyuka oyo omwana wa revolution yawa naye mmwe mumanyi NUP gyevudde mumanyi nti NUP eyo erina omusaayi gw'abantu oguyiise kakati njagala mbabuuze senga NUP esaanawo kati omwana wa Nabukenya mugenda mugamba ki omwana wa Nabukenya tugenda mugamba ki mama wa Franka tugenda mugamba ki ng'essuubi lyabwe libali mu NUP olw'okuba omuntu alina personal interest omwana wa Nabukenya bw'alikula tuli mugamba omwana wa Nabukenya senga akula ne tumugamba nnyoko yafa naye ekibiina kye kiri mu ntebe oyo omwana obulumi bwa mama we bujja muvaako ne bwali baloose nnyina ali mugamba mwana wange tereera ekyo kye nafiirira kituukiridde genda osome nkutadde genda ofumbirwe mwagala kunkabyanga bujingo kati mmwe bujingo yanywedde omunanasi n'akaaba abaana ba TikTok bagambye ogwo munanasi guno munanasi mpulira obusungu bantu mmwe kambabuulire Patricia Sewungu tabangako mbega Tichalumbuye tabangako mbega ebintu ebyo mubijje ku social media tukwate mundu tuzitunulize omulabe wansi bali mu kukuba mpuga bamukuba bamala waliwo ogusajja ogwo simanyi gusenoga Saddam Senoga oyo mwege muyita Godfather baba wadde sente kukuba yavuddeyo beya naka akuba ngulanyi mbuno wa NUP baba wa sente kukuba muntu ejja ngamba mbuno simanyi Sauda Madada azimba Bobby Yanga yambale suti kwegamba ffe twazalibwa kubona abona Sauda Madada yasayiningako ekirayiro ky'obwavu afenga tazimbye oba nuwa mutwe mbuno nuwa mutwe simanyi mbuno nuwa mutwe simanyi mbuno yakola saluni olaba nange mukafananyi kange kalike muwakana mbuno sinze nasobola okwekolera saluni mu Kivulu genda mu Kivulu obuuze nali nyina saluni nga nyina restaurant namala kulya nazijja muwe naremu nuwa mutwe okukola ka saluni aba yalidde ko gamba ffe tuliwo kubona mukamba buli waliwo ekintu kye mutamanyi abaana babadde mu revolution nga bayina amagezi abantu abebweru babatadde mu ssente omwana yazikolamu ekyamagezi tasobola kusigala kyekimu Mapu Media yatugamba banaye mungulire pikipiki bamuwa sente n'agula emmotoka ebiseera ebyo omwaka 2021 mumanya abaana sente ze bafuna okuva mu diaspora omwana omugezi yali asobola okukola kakasaluni nze mumanye sente eza kampitamu nga zigende wanuwa mutwe mumanyi sente eza kampitamu zigende wa gundi wa Sky Soldier obe wa Bobby Yanga nze ng'omuntu azimpa nangamba zino za Bobby Yanga zino za Sky Soldier lwe bava mu komera mwabasondera almost million oba meka 2 oba meka ezokubagabanya Sky Soldier ne Bobby Yanga ate nga sinze yabawanzeka omwana bwabanga yazikolamu ekyamagezi olwo abeera yalya mmwe mumanyi bwe mwokesa NUP naye mumanyi nti NUP erina abantu erina omusaayi gw'abantu oguyiise bwe tutajjaawo nabagamba luli nayogera ebintu nali mmanyi nti ffenna twabitegera nababuuza osobola okulwana oluta lw'amayinja ng'oweesa omwana ku mugongo mulaba ojja kwewoma ejjinja naye omwana agenda vaayo nga mbabuulira NUP tebangako mu kaseera kazibu kubanga bategeera amaanyi ga NUP we gali tubadde twatwala social media abasajja ne batukoleramu ddala oyinza okungamba nti nno oyinza okujja n'okakasa nti Patricia Sewungu Mbega okakasa mumanyi emirundi babi gye yakabeera ne Patricia Sewungu nga bali babiri ne balya nga kye balidde nga Patricia Sewungu yakimuwadde omanye emirundi Patricia Sewungu gyakabeerako ne His Excellency Kyagulanyi kakati bwe kibanga kye kyamutumya nga tabakolanga kabi mmwe
mmwe kambabulire tuteeka okuprotectinga ekibiina omuntu mukuba lubongo ya naye mbabuulira mukuba lubongo ya naye mbabuulira kituufu awakula ennume tewakula emu naye waliwo ekiri emabega w'ekintu kino waliwo ekiri emabega w'ekintu kino njagala okusaba ekyoto management sina buyinza nzira ndi muto nakajja kugundi ku media ndi mukulu mu myaka nsobola n'okuba nga mwena mbasinga I can bet basajja mute kulya nze nawezaako emyaka 7 mwegi nakomawo bukomi buto muyinza okuba nga kumwe tekulya nsinga bukulu mbabuuliridde wano empire ekyoto ani omulala empire ekyoto tikyalumbuye mwenna mmwe mwansoka ku social media mwegatte mukole kye mulina okukola twegatte tuteese tujjewo ekiri mu masekati gaffe Isirayiri olumu yagenda okulwana Yoswa ye yali agikulembedde ne bagenda okuba akabuga Ai naye mu bo mwalimu ekibi baakuba Isirayiri paka lwe bawithdrawinga ne bakomawo ne bamala okwejja mu ekibi ne baddayo ne bakuba akabuga Ai mbabuulira abasajja baatusoma ne balaba kye tusobola okukola ne kye tuli ne baddayo wansi ne bakola strategy nkugambye mutabani wa Nadduli n'endalize mutabani wa Nadduli asobola tuyamba ki yagambye embuno kuye Kyagulanyi kala bwala kuye musajja gwe neeze endali gwe mutabani wa Nadduli osobola tuyamba kigwani habuza mbuno atawagundi mbu Kyagulanyi tasobola kufuga kulwokuba kitawe teyalwana gwe musajja gwe neeze endali zezo eyo mentality evewo ogwo gwana tegubangako gwaffe yenna aleese omutwe bw'ati alinga yalumu ennumba alinga mutabani w'olyemu mwe kambabule tuprotectinge NUP mumanye emitima gy'abantu gye mumenya NUP nga mumanyi lwaki tetukyalina security alerts mumanyi ebintu bingi ebitambula kati bye tutamanyi bali abasajja bamuvinga consciously bagenda okukuwa gundi awabeera kerere tebabeerawo nakatono ketubajjamu kubakakasa nnyo no bagamba bambi kuno musoke mutereze ekibali munda ugwa wakanya security alerts bisobola okujja senga tetwabyogerako senga bomu ezo tetwazikuba ku social media olwayokeza amasomero ne basala bukiripu bwe twayogera ne butambula mumanyi kiki ekikola ekyo mumanyi abo abasajja nga bwe batunoonya ani nabakoba togeza nonsindika nabakoba anoonya kunsindika muntu nabakoba tusindika omuntu nabakoba gwe making sure nti osolovinga ekintu kyanyekeisiki totawaana kunsindikira muntu nabakoba totawaana mbabuulya sina budde bwakoge era omuntu anankubira essimu naŋŋamba ku bintu era omuntu yenna alinkubira nkubulira ngenda kulikodinga ate mbikube wano why saagala temujja mu kabokisi kange saagala kwogera na muntu nabakoba tonsindikira muntu nkubuuliridde wano totawaana bannayuganda mbasaba busabi kakati nzikakkanye mbegayiridde tuddeyo ku drawing board nsaba ekibi ekiriwo mukubye baliidaazi baffe mumanyi nti kati baliidaazi baffe batutya baliidaazi mumuloza tunatambula tutya nga tetulina batuwabula kati bwe tutandika okuba nga tukuba sekuyitale jeno tukuba NUP mumanyi nti sekuyitale jeno yabeera n'omutima gw'ekibiina ekintu kino nakibasomesa dda abasajja owa UPC yakwata omutima gw'ekibiina kubanga sekuyitale jeno yasula n'omutima gw'ekibiina yasula n'obwongo bw'ekibiina yasula n'ekitambuza ekibiina Siranda yakikwata n'akitwala ewa Museveni ne bakiwanika mu State House nababuuza DP eriwa UPC eriwa
FDC eriwa basekretary general lwatula ne Museveni ne bakanya ne bakwata ekintu ne bakimuwa mukuba Lubongo ya mukakasa ate mwenamu abantu abatali baganda oli bwalayira n'agamba nti ffenga abaganda kikuluma koki kakati ffenga abanyarwanda nze nga nkyogedde mbadde ki oba omuganda abadde kinze bwe newana nti nno ndi munyarwanda bwe newana nti nno ndi munyakola lwaki temubeera proud n'amawanga gammwe abaganda bwe baba proud n'eggwanga lyabwe nawe beera proud n'omusebbeyi nawe oveeyo omugambe ssebo mwe nga abaganda naffe nga abasebbeyi ffe nga abanyarwanda naye ekintu ekitono mukifudde ensonga omuganda bw'ayogerako musango ekyawandiikibwa tujja kisoma enkya kati nno we bituuse kati mbagambye mutabani wa Nadduli mutoto wa nyoka ni nyoka gwe ojja osanga akasota akato ogundi okazanyireko Nadduli bye yakola Buganda eri mutabani we byakola Buganda eno naye mwana gw'oswadde gwe mwana gw'oswadde tojja tukola kitaawo kye yatukola nabagamba nga wano ne mbagamba oyo omwana 50 ya master plan yaabwe njagala baveeyo yene Nadduli bagambe nti tebagirina kati Nadduli omuze yatulagamba bane senga mbadde nkyali muvubuka nange nalifiiridde mu kkomera bino ebiriwo gwe wabikola kati mutabani we aleese empujjo aleese amaaso g'empujjo erimu liri wano eddala liri wano naye ayogera asesema mbu oyo Kyagulanyi ani yamugamba Kyagulanyi ffe twamuleeta wali eringa oli ebicepere ffe twaliyo osomedde ku ssente za gavumenti kakati ozo wano weebajjagala oyo Saddam Senoga bonna gundi yeyo yemu ate nammwe ababa wa platform njagala kusaba mukwano gwange njagala kusaba muganda wange njagala kusaba mukwano gwange owa ani flashlight ekyo kyana temuddamu kiwa platform kikwate simu yakyo kijje kubanga ebyo bye kirabanga ekina following kibiina ku platform zammwe oyo mwana akwate simu yajje wano juzi yali atubba oyo mwana ekimunyiza kyekyo babala mbuno balowooza bwana atuyita mbu tusonde ssente z'ekisawe tujja zikiwa gwana gwe genda olime NRM yamala dobbigaana yakigobagoba dda kyesibye ku NRM kaakati bakiwadde gwe mwana gwe era bannange ne Katonda alaba Katonda kiyava kutonatona olinga mutabani wa Kapere kyova oyina endala mwana gwe senga wali otegeera senga wali oyina amagezi Jajja Nuupu yagambe buli alina effumu akifumite ku liiso ate kiina gwe kitabani kya Nadduli kyalwala amambuluga kyakola bweki genda otandike ekibiina ekikyo Kyagulanyi yakuyita genda otandike ekibiina ekikyo NRM bweba yakugoba nga ne Kyagulanyi yalya NUP yalya tandika ekibiina ekipya gwe nekitawo n'ennyoko tulabe obanga muyina amaanyi gwe kitawo yalwanawo yakola ki kitawo gwe yakawunga owange yalwana front line tuwe front line zisatu Nadduli ze yaliko zituwe yali yebukalabi kitaawo yali kuyawa uno kotwesibako genda gwe nekitawo mukole gundi eyammwe muluno Kyagulanyi alinga lwala bwala gwe mwana gwe nze sizaalibwa Luweero nzije Luweero nkwesimbeko hanti bwe tusirika mugamba leero siri pastor leero siri bipasita byammwe nkyawandiikibwa sigenda kisoma leero ndi politician ekyawandiikibwa nkirese nja kukireeta enkya kubanga sina mu muduzi Bible egamba bw'okyankalana waakirine ku kyaki togenda sooka otuule bw'omala okutereera ogenda ku kyaki sigenda soma kyawandiikibwa kyankya oyo Ssennoga bwe wano mu kampeyini eziwedde yasooka kuwagira Latifu Ssebaggala era bw'ogenda ku kampeyini Ssebaggala bwe yali agenda okwewandiisa yamugobera n'agenda nga avuma gundi
avuma Segirinya ani Latifu olwaki masente nekivayo nga kizungu obwavu bwe bukibonyabonya mujje mukole mugende mukole genda okuba buloka omusomesa yagamba luli headmaster yagamba waliwo headmaster omusaba Kristu weruwere eyo asumba ekkanisa 2 asumba ekkanisa ezi 2 bagenda mulokoda omugamba government tuwa kawunga government negamba natandika okuba buloka ne bazigula nagamba bannaye nga nalobadda kale mu butuufu singa natandika dde okuba buloka nenva mu byokusumba kubanga ebyokusumba bannaye nkoze sente mu buloka kyanagwe Kisennoga tujeeko ettamiiro tujeeko omwenge gwo oyo Sennoga mumanyi bwe nali ntandika nga ndi ku platform eno nga nyinako abantu batono Sennoga yali ayina gundi ye yasooka ngira eyitibwa Saddam Sennoga nga ndaba nange ne mulaba bibamu ku bantu be natandika nabo wano talina kyaŋŋamba nga tulwanira change ng'ojja kati ng'otandika okwebajjagala g'ogamba mbuno kiki era namugamba mu biseera bya campaign namugamba bw'oba oli wa NUP nga NUP twawadde nga basazeewo kwesigisa gundi Segirinya lwaki ogenda ne Sebaggala uyo muvubuka neyogeranga naye nabulamu awo oba bakikuba kibba ne bakikuba amannyo ne bagasiba bwe bati kyonna nga kirinamu waya kyatwala emyezi ng'ebiri nga tekyogera kyagenda okudda mu Godfather bwe tutabagambeko ate mbalayirira ku kintu kino ekya NUP ne bwe nasigala omu NUP bweriba yakugwawo nze ndiggalawo oluggi ne nfuluma nze ndisembayo buli muntu ayimiridde mu kkubo lya Nuupu yesaawa tuteekwa okuprotectinga NUP n'abakulembeze ba NUP. I repeat, tuteekwa okuprotectinga NUP mwekamba bulire mulowooza naye mulowooza mmwe muyina zino eŋŋombo oba njogere nkanjireke kubanga nakola bubi abamu. I don't want to hurt people kanjikomyawo naye gwe wulira tuteekwa okuprotectinga NUP n'abakulu ba NUP. Mwe mwafula nti mwe mumanyi Lubongo yennya okusinga Kyagulanyi. Gwe bajja ne bagamba wana abasajja waliwo oyo omukazi omutamivu ow'Emakindi n'omusajja omutamivu ow'Ezzana saagala boogera mannya bajja ne bagamba omwaka gule bananga ate Kyagulanyi Kyagulanyi bananga agudde bubi kiki mukazi we Museveni amuwadde omulimu basayininze kakati agenze kuddirira byanyuma ekyo kyekyalemesa FDC babi naye afulumye Uganda Kyagulanyi agudde ne mukitambuzaawo babi yagenda ebweru mwe mulaba bo bagamba nti Kyagulanyi yalya ogwo gusadamu gwe gwayogedde Kyagulanyi yalya Nowa Muto yalya Edi Muto yalya Babu Yanga yalya Sky Soldier yalya nawe genda oli mutano otamala emirundi najja n'agamba inze ne Lubongo yabatusindika ku mission nze yange bwe nagimaliriza n'envaayo n'enkomawo eyiye ekyaliko yagira ate embega ayogera mbega munne okikakasa oyo abeera mbega olaba Museveni ne Cipriano Kizito Lwanga tebakiyisaako mu kamwa paka nga Cipriano afudde. Cipriano amala kufa Museveni n'agamba Cipriano muyeekera wa NRA twali ffenna mu nsiko yamala kufa. Kuma mwe nani yali akimanyi nti Cipriano yali muyeekera mwenanga mulaba Ssaabasumba bwayogera Mukama ali mugandula mwena ne mutya nga Museveni alaba muyeekera munne sibu yayogera ekkololo oba yamuwaayiriza oba teyamuwaayiriza yagamba Kadino Nsubuga ye yamumpa nga mulenzi muto nangamba leka nkuweeyo omuyeekera omufaaza kati mbega asobola okwogera mbega munne ye oyo mwana yajja ne Lubongo ya mu NUP era mbabuuza ku Lubongo ya ne NUP ani gwe twasooka okulaba
era ku bombi ani yaleeta munne mmwe mukube ba leaders nga mukimanyi mutema ettabi kwe mutudde abamu abatukola bino balina interest temukkiriza okwekobaana ne baganda ba Yusuf okutunda Yusuf mbabuulira temwe mbabuulira Yusuf ajja kusigalawo ne bwe tunamulyamu olukwe Yusuf ajja kusigalawo naye ng'okukyala ewuwe asooka n'akuwa amazzi n'onaaba ebigere obwo bubaka mubujjukira leero sagala genda mu Bayibuli kubanga n'omwoyo omutukuvu yagenze nyina omwoyo gw'empulira gufaananamu ng'ogwa pengepenge kubanga mpulira obusungu nyina omwoyo gw'empulira simanyi oba mwoyo ki si ye wa bulijjo bannange mbabuulira omuntu Yesu yasomesa yagamba bw'ati waakiri yingira mu bwakabaka ne bwe liba liiso nga lye likwesitaza lijjeemu oyingire mu ggulu ng'olina eriiso limu naye ng'oyingidde eggulu n'agamba bwe guba mukono gutemeko oyingire eggulu n'omukono gumu naye ng'oyingidde eggulu mwetemeko ebintu byonna olika abaani bw'aba alinnya mu kkubo lya revolution mbabuulidde tuve mu bintu by'ekifere abasajja tubanywezezza bali obwogero obwama naye batuleetamu kipropaganda simanyi mbu Kyagulanyi yalya simanyi mbu nno Museveni yamugulira emmotoka simanyi ate asiye yagigula bagamba yagigula ate mbuti yagigula yagikwata ate nagimuddiza nga towadde musolo nawe ne bikwata naye wamma kaakati lwaki yo yagimuddiza yali tawadde musolo eyo emmotoka nga bazimba amayumba maama ffe twakuba ekirayiro ky'obwavu kati nange olunazimbako nga bagamba bannange oba Nabakoba yamusasudde oba bamuyiriddeko wano nkola mayinja no not to leave Lumbuye alone bajjewo ekintu ekiri wakati ekitwemeseza okukuba akabuga ayi ona ngambye gamba tell people to leave Lumbuye alone not Lumbuye not Patricia Sewungu tujjewo ekibi ekiri mu masekati gaffe Lumbuye bw'aba kwali tujje tumulabe atusomesa atuwe byatuwa Sewungu bwajja tubeereko ne Lumbuye abeereko tulabe Patricia Sewungu message tugitambuze ffenna mu bumu nga bwe kibadde Faziru bwajja tukole kye mumanyi nti Faziru bwe yayogera ku BBC ku nsonga za Ticha Lumbuye alina omulambo mu ttaka mumanyi nti oyo mumulabirawo okusirika mumanyi nti gavumenti yatta muganda we mukimanyi mumulaba kusirika okwogera ku BBC ku nsonga za Lumbuye alina omulambo mu ttaka era ewaabwe bamubuuza lwaki tewatubuulira nti ogenda kwogera ku BBC ffe ne tudduka ne tuyingira Congo ali mu kwetonda bannange mu nsonyiwe muganda wali mu ttaka amufaanana yali amufaanana nga bw'omulaba ali mu ttaka bali bamanyi yanze Kampala oyo Uganda empya alina omulambo mu ttaka ku baganda be kakati ate Mbega abeera n'omulambo mu ttaka mmwe ebyo ebintu byammwe mubijje ku social media Ticha Lumbuye omusajja alina ebizibu bye yakava mu kkomera ebizibu bye tebinnaggwa atambula mu rubber style atambula mu t-shirts nga mukaaga ngate ku buli t-shirt ataddeko jampa bw'ayita ku bano ng'eya pinki agijjako oyo Lumbuye gw'omulaba afuuka embwa afuuka enkima afuuka pusi okutambula ye Museveni yali alowooza mbuno yabikola Lumbuye abikola kati awetake Lumbuye ayitawo ne bagamba maama ate omulalu ate olujjako t-shirt nasigala mu suuti eriko n'egundi ne bagamba bannange omufirika akubye suuti Lumbuye awo n'ayitawo ate n'asigala mwani ayagala eŋŋumi buli omu ffenna omulabe waffe y'omu ffenna tubonaabona kye Lumbuye gyali abonaabona naawe gy'oli obonaabona naye ffenna tuli mu kwekuba tuyamba omulabe kambabulire n'abamu ku mmwe abeekuba tekuli mwenna temwalya ssente za Museveni naye mwekuba temukimanyi nti nokwekuba
mutambuze engoma abantu baziwulire abantu bazitegeere abantu bagule engoma.